Chagena maso olunaku olwalero nakutegezaako tugenda kubeerako ne bannaffe aba UFMI bano nno nga bakwasaganya ensonga za firimu abazitunda abali mu firimu omuzannyo gwa abazannya firimu bazifunyemu batya n'abali mu bizinesi ey'okutunda firimu ezo balina kugoberera amateeka ki. Abakulu bano nsobodde okubate nga afunyemu kubakwasaganya ensonga zino mu bendo ly'esaidi ene Masaka. Omukulu bamuyita Sula Mutagubya n'omukulu bamuyita Luchamuzi Achirizi yakulira abazannyi ba firimu mu kibuga Masaka. Gweta Masaka yonna ne mubuuza ku nteekateeka y'abannaffe bano bo waliwo etteeka eryazze nga gwe ayina firimu oyina library oyina license gy'olina okuba ate ng'osasula bannaffe aba UFMI gwe ayina oba oyina duplicator oba otunda firimu oba oyina music yenna gw'okozesa mu mbeera eno bano nno bo bakwasaganya bya firimu byokka gwe atunda firimu kye baagala okuba ate nga balaba ensonga kuba n'aba music waliwo aba music abajja anytime babayita abatumuda mu nsonga eyo. Naye kati bano bo ba firimu UFMI nga batubulya ku nteekateeka ejja abajjukira nti myaka ndoza ng'ebiri egiyise abannaffe bano bakola ebikwekweto mu bitundu ebyenjawulo ne bawamba abalina library ne bakusanga n'ebinayuganga nga tolina license ng'ebintu babitwala. Ebintu kati biri serious. Abakulu bano tebayagadde kusooka kulumba ne basobola okuba ate nga bayise mawulire basobola okuba ate nga abantu bategeeza kiki bagenda okuba ate nga bazzaako kuba ebikwekweto bino bikolebwa poliisi bikolebwa poliisi. Kati license oba togisasudde ensonga zonna nga bwe ziri omulimu obeera oyina guvaako kkirizagaana kubanga ye poliisi bagamba okusomesa kwaggwako bamaliriza okusomesa naye bano abakulu bo basobodde okuba ate nga bagamba nti abantu b'e Masaka abo baguleta Masaka yonna kabasobole okuba ate nga babaddiramu kubanga mulimu ab'emputu abakyagaanye okuwuliriza ensonga zino. Kati mu firimu zino nsobodde okuba ate nga nsookeddeko ono akulira abazannyi ba firimu omukulu bamuyita Luchamuzi Achirizi ng'atubulira ku gavumenti kyereese kino ekyokuba ate nga batandise okubalowoozaako. Omukulu ono akyogeddeko bw'ati ku nsonga eno. Nze Luchamuzi Achirizi ndi munabuddu nze nkulira abazannyi ba firimu mu Greater Masaka aba Greater Masaka Film Makers Association. Ndi muzannyi ndi director ate era nga ndi muwandiisi nkulira ekibiina kye bayita Extreme Film Productions kiri mu Masaka muno. Mbeera gye tulimu mu kaseera kano ey'okutumbula abazannyi ba firimu mu Greater Masaka ekyamazima ekutta akati era kye ndowooza nti ke kaseera ndowooza bannafirimu oba bannabitone tutandike naffe okweyagalira mu mulimo gwaffe weewaawo nga waliwo ebintu ebibadde bijja nga bitusikasika bitulemesa naye nzikiriza nti kati at least tulina bwe tulaga gavumenti bwebanga yavuddeyo neeraba nti film industry kati kyamaanyi nnyo era yatandise okulaba nga yeetaaga okugiteekako omusolo yeetaaga okugiteekako ki olunsi kyenyinza okugamba nti si kirungi mu kaseera kano okugibinika omusolo nga tesoose kubanga etuyambako ngeri ki gye tugenda okuganyulwamu mu kintu kyaffe kubanga batubinika naye ate tebamanyi engeri ki gye tufunamu na ngeri ki gye tufiirirwamu. Ebizibu bingi bye tuzze tufuna nze mu industry eno gimazeemu kumpi emyaka kati giri 15 naye bingi bye tuzze tutomera bingi bye tubadde tutomera nga gavumenti tebifaako naye kati mu kaseera kano bwe tuba nga tulina we tulengera ne gavumenti kati erengeddewo. Aya basa ye mukulu oyo akulira abazannyi ba firimu mu bendo ly'e Masaka. Kati omukulu abali mu bikwekweto omukulu bamuyita Sula Mutagubya nga muzannyi wa firimu omukulu naye ali best mu kibuga Masaka ndasobodde okuba ate nga mufunako okuba ate nga atubuulira namubuuza ku kibiina kino kye bayita UFMI bangi nnyo tebakitegeera. UFMI kitegeeza biki abantu babitegeere? Kitongole kati ekyetongodde ekyafuna olukusa okukuuma bannannyini biyiiye nga omuntu oyina ekiyiiye kyo okusobola okukikuumira ekitongole ekyo UFMI ekikola era yekivunaanyizibwako. Ekyokubiri UFMI eriwo okubeera nkati ng'esolooza era bawulya license ng'esolooza license eyo okusobola okudda eri mu bazannyi abazannya kubanga omulimu ogwo kitutte ebbanga nga abazannyi ba firimu era abaana abasinga benyiye nga bakola omulimu ogwo naye nga tebafunamu era abantu abasinga badde batera n'okuleeta engombe egamba nti abazannyi ba firimu naye nga muli baavu naye ng'obuzibu butera okuva mu mbeera ey'okuba nti ebiyiiye byabwe bikozesebwa bubi ate ne wabulayo alondoola. Kati omukulu ono yatubulidde ku nteekateeka bagamba nti license yazze era enegenda kuyamba license sente zebagenda obbasondamu zebagenda obbajjako zezigenda okuyamba abafirimu bangi mubagamba tebafunye sente mu firimu zaabwe kati gwe alina library akozesa ebintu byabwe kabakuteekeko omusolo.
ekitongole ekivunanyizibwa okusoloza license eya firimu oba ebintu byonna ebikola amaloboozi UFMI naye nga UFMI eyo ekikola okulaba nga ekikolera abazannyi era UFMI ekulira abazannyi be bagikulembera era ndowooza kati mukama waffe atutwala bamuyita Jen Nambasa yakulira UFMI balaba nga abazannyi bano butuufu ebisinga abamu baweddemu amaanyi ne baga tukoze tutya ne bateekawo ekitongole ekyo UFMI UFMI we yatuula negamba naye omuzannyi asobola kufunamu atya tuyite mu buteekateeka buno singa omuntu tumusujjako license eyo omuzannyi anaasobola okuba nga alina kyafuna aya basi ensonga yeeyo ndowooza ogitegedde gwe alina library alina firimu agula firimu license oyinza okwebuuza license eri mitendera etya sooka owulire gwe alina duplicate osasula meka kakati license eyo tutunuulira era tugereka tumala kutunuulira omulimo gwo gwokola guyimiridde gutya situjja kuddira musajja alina duplicator oba alina firimu nga mpitirivu asuubula n'asuubuza tumugerekere kimu n'oli alinamu obusiddi 3 n'akakompyuta tumala kutunuulira omulimo gwo guli mu kifo ki era guyingiza gutya naawe wennyini agulimu ne tulaba mbeera ki gy'ogutambulizaamu gwe tusinziira okugerekera ssebo kakati nga mu license eyo tuyina endoza abadde bawulira embeera ebaddewo basooka ne baleeta lisiti ya license yasooka era nsuubira wano mu Masaka yasooka okukola likodi nereeta buli omu ababaka baki batuule naye olw'okuba nti tteeka manyi ntera okukozesa nnyo eŋŋombe egamba nti tosobola kulwanyisa tteeka wabula olina kulwanira mu tteeka baleeta abantu abo naye nga babalaga etteeka ttuufu naye musobola okusaba ne babakendeerezaako ne basaba ne bakendeeza era bakenza kuba luli yali asooka ali mitwalo 20 kudda waggulu mu 4 ezigwamu naye bwe baayogera ne bagamba nabo bwe batuula eri ne bagamba waayo abantu okusinziira embeera ebadde we badde ya covid bantu tebakola tukoze tutya ne basala era ndowooza kati alina duplicator wano tubadde tumugerekera emitwalo 14 ne sirinsi 6 naye nga firimu gy'ofulumya oyina okuba ng'ogiinako olukusa awo nja kugendawo owokubiri ye muntu asuubula firimu nga nnyingi ate n'osuubuza tubadde tukugerekera emitwalo 16 naye ng'era tutunuulira ekifo sijja kukuddira ng'oli eri mu kyalo wamala n'abantu 5 onaku tobafunye nkugerekera ekimu n'ali mu central owokusatu tubadde tumugereka nga tuyina firimu nnyingi mu kulabirako tugeze zikola ennyukuta eno ero badde tukugerekera emitwalo 7 ne sinyisiro 16 tuyina abasembayo oyina ka kompyuta bufisiddi 5 10 tubadde tukugerekera emitwalo 5 n'ekitundu ndowooza owulidde gwe tibe bantu abo bana ndowooza ensonga ogiwulidde gwe alina firimu abadde weebuuza UFMI bakutegeezezza mpozi omulimu guvaako naye nga bakutegeezezza tebaagadde kusooka kukwata era omukyala gwe bayita Jen Nambasa ntegeezezzaako nti bannamasaka luli ebikwekweto byabayisa bubi nnyo olunaku olwo tebaagadde kuba ate nga abayisa bubi mu nteekateeka eyo mubuuzizzaako omukulu ono nno yakwata era yajja eyo wammwe agamba mubuuzizza otegeera otya omuntu omugerekera otya nnyina library yange ate wendi sikola obala otegeera otya wulira bankwasa okugereka eno mmala kulaba simala gagereka era ntambula nembuuza abantu onaali atya manyina okubuuza ku bantu abaliranyewo onaali atya akola oba takola tyamukulabirako era abantu abasinga bebajja nga mmanya wooli wakola wati siyinza kugerekera kimu n'oli ate atakola era okugeza Greater Masaka ntambudde nyiza okuba nga nsigazza ebitundu bye sinnatuukamu nga Mbiriizi Kyazanga Lyantonde Kakuuto n'Emitukula bwe butundu bwe sinnatuukamu naye nga ntambudde buli wamu wabula ate ekirala omuntu yennyini kubanga tojja kujja mu kitundu nga Masaka mulimu gw'otajja kulaba nga akalaibulale keekwese olw'okuba nti sitwagala akwatibwe olw'obutamanya tutera okuleka nga tugambye abaliwo bwe tugize nti omuntu ono bwe muti bwe mumutegeeze era ne tulekawo n'ennamba zaffe era ennamba yange abasinga ngibalekera ennamba eyo bwe ngibawa ngamba gakubako kuba nsobola n'okugerekera kasobeera n'essimu nga ya simaati osobola okunkubira edduuka lyo bwe lyenkana kasoba nga tolimba n'onkubira edduuka lyo bwe lyenkana n'emmanya liyitibwa litya munda wali watya era liri mu kifo ki
okusinzira ku ekyo nompa amanyago nenkugerekerera ku simu nenkubuulira wotwala sente sente zo tuziteeka mu Centenary tukozesa Centenary banka oba olemereddwa osobola okuteeka ku Centenary agent bw'omala okuziteekayo mu Centenary bakuwaka receipt osobola okubanga kabaako n'amanyago osobola okukakuba ekifaananyi era n'okansindikira kati nange nekasindikira bakama bange ne bakola license yo eyo license tugikakatako gituusa ku buli muntu kubejja kubaako amanyago buli kimu bwe buvunaanyizibwa obwo bwe tukola abula mulimu abantu nga bwe gabi bye tutalabira kati mulimu abankubira nga tenavaayo nanga nti ate ffe temwatugerekera era ntwala obuvunaanyizibwa ne mugamba bwe mba sisobodde gendayo mugamba nyamba ofune essimu ya smart ndowooza ensonga ozitegedde gwe alina library oba oli lya ntonde oli lwamaggwa bajja majje mubuuziza ku nteekateeka eno gwe ate abali mubikwekweto lwaki mwabazze okusomesa agambye nti waliwo gwe bakwasa enteekateeka eno agambye naye tebafuddeeyo superedi nti omulimu ogwo gwandibadde gwammwe guno gwe tukola naye abantu batuuka ffe ne batubuuza batuuka otubuuza nti ate oyo akola ngaani so bandibadde tebakitubuuza kubanga walondebwa abantu okiikirira abantu ogwo omulimu gwabwe be bandibadde bagukola fe ogwaffe guliwo okutugamba agaanyi ne tujja ne tubaako kye ndowooza owulidde mukulu Kyamuzi akulira abafirimu asobodde okuba ate nga yeebazizza abakulu aba UFMI abazze ne bagamba nti abookya mu firimu abatunda firimu wulira ekyokwokyamu ekyo muganda wange Abani ekyo okujjako omuntu nga oba nkyogere nti okwogera olulimi olutanyuma naye okujjako omuntu nga talowoozezza naye bw'oyokya mu firimu etaliyo amazima amatuufu oba mubbi firimu eyo tuba twatoba nayo nze bwe nkuguza kopi ku siringi 2,000 n'ogenda n'osalamu kopi 50 olwo nze mba sigenda kuddamu kukola so ekyokusala mu firimu gwe babuwulira nga omulimu ogwo gugwo gusale naye bw'owulira nga omulimu ogwo si gugwo nga bw'ogenda n'ogula olugoye t-shirt ogiyambadde ennungi bw'etyo n'ogamba nti kangende njokeseemu kitegeeza nti togenda kuddamu kugenda kugula t-shirt ndala kati gwoba omaze okufuna olwo oba omaze okutandika okubeera omubbi naye bw'obanga okola n'ogula firimu wagiguze 15,000 oba 2,000 n'ogitunda n'oddayo n'ogula endala kitegeeza ndowooza okiwulidde enteekateeka mukulu Sulano ambuulidde ku byakola ngambye nti naye azannya firimu akola bw'ati tukolera wangi naye wetutudde kati wano mu Masaka waliwo amaka gange bayitawo kitovu nnume abantu abasinga bajja era firimu nyingi zetukoleddewo abazze balaba ng'ekiteega ku kyalo ekyagazi omubi abakungubazi ebyobwerere butwa nyingi ezikoleddwawo muzimu gwa waswa zikoleddwawo mu nnyendo naye nga situkolera mu nnyendo wokka tukolera buli wamu nti omuzannyi nze wadde oyingidde mu kibiina ekyange toba wakuzannyira nze omulimu gwange gwa kuwandiika noizannyira mu kibiina wadde oli mu kibiina kyange naye ng'ogenda kuza kuba omuzannyi aba muzannyi wa nsi yonna Uganda ye mukulu oyo atugambye nti ensonga eno okuba ate nga yazze license okujja abaana bangi jo babadde batandise okwevuma okuzannya firimu ne balowooza bayinza bakolera batya awo nno license kwe kujja tukoze firimu nnyingi nnyo naye tulina obulumi ku baana baffe abo kyova olaba nasanyukidde nnyo lino etteeka lya license nti abazannyi bagenda kufunayo akantu nti abaana bano tumaze ebbanga nga tubazanyisa firimu naye nga obuuza omwana n'omubuuza wali ofunyeemu nakugamba sifunangamu yadde 10 naye nga azannya n'aleka emirimu gye wali azazannya amanya ajja kufuna naye ate n'atafuna embeera eyo ng'evudde ku ki omuntu ajja n'agula kasiddi kamu n'okamuguza okoze firimu etutta obukadde obuli mu 5 olina akugulako akasiddi aka n'akatwala n'ateeka mu kompyuta n'atandika okusalira abantu kitegeeza wano Masaka banagula library nga ziri 5 ezigula siddi 5 ku 1,500 kagenda kuba sinsika 7 mu meka mu 5 Masaka ogenda kuba ogimaze ogisaavinga bateeke mu kompyuta aweeko ne munne buli aleeta oli bw'atwala kafu wetwagambira ogenda okulaba okumala firimu gye wateekamu obukadde 5 nga n'akamu tekavuddeeyo owulidde ensonga kati abaagala essimu y'omukulu ono muwulirize nnyo wano wagamba tusooka kubasomesa nzira kyovola nnakuwala nnyo bwempulira nti bakutta omuntu nga tosoose mmubuulira tegeeza oba omukwatidde mu nsobi
yandibadde agivaamu naye tosoose mmubuulira agivuddemu atya gwe mulimu gwaffe tujja tiwadde nze kati guno naguyingiramu nesi gwange ne bampita olina gamba ssebo nzera amasimu tuuka ne nfuna amasimu nekiro ennyo saa 8 abaana okumanya nti baagala emirimu gyabwe oba webase 8 olina kukubiraga ssebo obwedda ntawaana naye njagala kumanya kino na kino na kino bwe mpa license eno nfuniramuwa bwe ngambidde nti omulimu gwandibadde gwabo naye baganya okugukola nti baffe ffenna emirimu tugiina egy'okukola naye olwanze newayo n'entambula gulusi sigenda nakufuna naye nnumirirwa ki ekijja mu maaso nkisuubiro kifunamu bwe gunaaba guteredde okweyunga ku firimu zaffe okuzannya n'ayagala okumanya bya layisinsi okumugerekera ajja kuyita ku namba zange 0752 62 86 22 ereeta Mutagubya Sulaiman ku WhatsApp kweri ku Twitter era ojja kuteekamu Mutagubya Sulaiman YouTube tugikozesa kuliko waka waffe naye awo ku YouTube tukozesa tata kasimu wonna ndoza Mutagubya Sulaiman ku ye mukulu oyo mukulu James naye nsobodde okubatenga mubuuza ku nteekateeka za firimu gweyagala okwegatta ku kibiina kye agamba bw'ati sigaanangako yadde olunaku n'olumu kubanga sikomangako kuwandiika baana kubanga njagala nnyo okutumbula talenti z'abaana nze nzekka ndooza wano mu Masaka mu Greater Masaka bwe ntunuulira groups ezizannya firimu wano mu Masaka nyinza okwekanga nga at least ndi 70% okulaba nga ntumbula abaana abazanyi so abagala okuzanya tubaaniriza sina buzibu nabo esimu yange 0753 460 194 ndowooza enteekateeka giwulidde banafe UFMI bakutegeezezza gwalina firimu akozesa firimu muzanyi wa firimu mulina okuba ate nga mugenda okwewandiisa nammwe abazanyi ba firimu mulina okwewandiisa mu UFMI kubanga akasente kammwe gye kali kagenzeeyo dda kubanga layisinsi zo batandise okuzikwata gwe alina library ndowooza otegedde bwe banaakukwata ogwange nze ngukoledde ensonga yeeyo